Ebiragiro ebiteekeddwa mu nkola bitandikidde ku kyalo kya Bukaala mu ggombolola y'e Kabira mu disitulikiti y'e Kyotera, omusuubuzi Faustino Mulengeezi gy'agamba nti ettaka lino lirye. Wano mubaka wa pulezidenti e Kyotera Moses Dumba wasinze n'ategeeza nti tewali muntu yenna gw'agenda kuttira ku liiso nga yeegaana okuziba emikutu ne sseŋŋenge bye baateeka ku ttaka lya gavumenti ekiviiriddeko abatuuze okubonaabona. Tujjawo barricades okugyawo sseŋŋenge yenna era kati tugenda tukissa mu nkola nga tuze ne mashini okulaba nga tujjawo byonna ebyo ebiziiza ebiyinza okuziiza investor okukolerako emirimu gye. N'ekirala nti ebinnya bino enkuba senga ebeetonye bisobola okufiiramu ebisolo oba abantu abanaaba baddukanya emirimu kuno. Dumba era ategeezezza nti emisoso gyonna egikoleddwa okusanyawo ebintu bino eyabisima yavunaanyizibwa okusasula ensimbi omuli ez'amafuta, tractor n'omukozi. Senga anaaba tatuukiriza kusasula musimbi ogwo gwe tutaddemu mu kugezaako okulaga demonstration, nannyini kitundu kino eyasima era agenda kubanga avunaanibwa mu kkooti. Akulira ebikwekweto ku ttaka lya Sango Bay, Godfrey Mate, agamba nti ekiseera kituuse gavumenti okukozesa ettaka lyayo n'asaba abantu okuggyamu ebintu byabwe ng'obudde bukyali. Baveemu mu bulungi, abakyalinamu ensolo zaabwe, ente, embuzi, endiga, batambule bulungi baziggyemu. Ettaka lino ligenda kulimirwako ebinazi era abatuuze balowooza nti byakuyamba okukyusa obulamu bwabwe. Tusuubira ejja kutuyamba okuwa abantu emirimu. Nsimba gavumenti, Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye munyiikire mukole ebyo kuba munaye abantu wansi badde balina obulumi bwa njawulo nga amaloboozi tegabatuuka naye goba gakutuuse tweyanziza mukama wange. Oluvannyuma lwa minisita okuwa ebiragiro abagamba okuba bannannyini ttaka baavaayo ne bamulabula nti bakumutwala mu kkooti singa abaako kyonna kyakola ku ttaka lyabwe. Byosomye n'ebirala bya Faustino n'abalala byonna okuva kakati byasazibwamu tebiriwo mateeka era ebyo bipapula bupapuzi.